nange simanyani yalimba batera simanya tellers aba banka and simanyani abalimba nti bamikwano muli balungi ddala abakazi simanyani abalimba nti mutegeera nnyo simanyani abalimba nti mulina ssente oyingira banka nga nowatekayo ssente zo ze bamusasulako naye ng'atunulanga emmere eremye abagenyi they do not have any customer care saagala mentioning bank si wano naye leka mbabulyeko baddiya olunaku lwendidda in any of the banks nga mulya omutunulanga abatategeera Eriao wasi small banyuka satu bamikwano waliwo rogendayo I think problem is they keep switching them because abamu kufe tuina wetugenda nosanga bambi abantu balina customer care kati nze yo bank lwaki nali because yo was small because there was a time nga abakola balina customer care the smiles were on 24/7 because you receive people that means okubeera nga your smile is always on mukwano yingira wali eri nga buli omu ali kubibye tewalina ayinza azifu bakyalawo nze simanyi nti waliwo banka gye bakyalamu baddiyaensonga mufe ku bantu kati lwaki nali nasima banka eyo abaaliwo baali balungi kati kumbe baba switchinga they keep switching them so ne babatwala ku branch endala ate ne baleete bano be mwaleese baddiya owasi small bano be mwaleese either mubatuuze mubabuulirire ate simanyi ani yagamba banka eyo nti mubeere ne simanyanga tellers 5 nga mulina abakozi babiri ne mututuuza nga batalina byakola kutegeera babeera ne batellers nga kuliko simanyanga tellers biki 5 branch yaabwe eryawo mu town okitegedde nnyo tellers 13 kubeerako aba ate gwe lwaki muntu balaa mu magezi nze nombalayirya nja bayisaamu eggaali nja bakolera tiktok live awo wenyini Kaakano akabenje ndekabusa bonna bafiiriddewo bannange mbiina mu maaso awo bibino ebipya bizuuse ku mugenzi Augustine Pastor bannange byewuunyisa ate nga bituufu Tamale Mirundi Jr munnange yo lwali skin tannaba kuba ate nga aluwumuza naye kaye wisdom naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo nomugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atannaba kusubscribinga era ongende mu notification bell olimesibwanga byonna bye mba nteekawo Tamale Mirundi Jr katono nnyo wano. Nze alien skin yajja ku live yange eya TikTok ya mwennyini namubuuza bye nali njagala omubuuza naŋŋamba nzo nawulira Kampala parents nendowooza ssomero ly'aba parents kati omba muddamu ki omujjaga emikono nalina okuwanika kubanga omusajja yajja ku live yange nemubuuza nempuliriza entegeera ye ne aichunga psychologist nali nkutta olupapula lwange nomubuuza nti Kampala parents nemugamba lwaki toyagala kutwala champion good Kampala parents naŋŋamba nze bwe nawulirako akagambo parents nalowooza ly'abazadde bamutwala ku makiwa entule kati saimu omusajja eyasoma of course I had to end from there era siwagira alien skin kuba amutuufu naye namuwagira kubanga neekuba ku mutima ngabo abakati tulina esacrament ya penitensia olwe eryokwenenya nti nyonoonye mu birowoozo gunsingidde ddala kakati gwansinga olw'okuba nti entegeera yange n'okusoma kwange bwe nvuma alien mba nakwonoonera bwereere so mu bufunze omusajja omusambi w'omupiira bwe yeesanga mu kisaawe ng'asamba n'abakazi bw'afuluma tekitegeeza nti tamanyi mupiira abatamanyi kakati abavuma alien skin be batategeera yabakola ki tewali omusajja alien ali honest akubuulira kyamanyi takopa alien skin talina gwakopye ali oligino alien skin tagenda kweyisanga kamiri yasigalayo mu originality kakati ovuma oti omuntu kyagambye honest olwekyo kyali kakati nvuma alien skin olwekyo kyali gutwatiza abaako ekyo kyamu ekyokusatu prediction zonna zetwakola nfu ajja kugwa yali aguddeko sajja bamuyitire miliyoni 10 okuyimba ku mbaga 10M bono tewakyali muyimbi ayingiza ssente asinga alien naye alien kesakasa atandise okulumba aluuna gye bali kyadda kukola hoteeri ya muceere kakati
Inze omusajja alien asinga buli kimu. Right now asinga sente. Asinga emmotoka ennungi. Erifaako ne forest yagulayo ebyapa nabiraba. Nsigala nnwana saani. Gamazima gakaawa naye nga munaye w'ogafulumya otowolokoka etukkirize amazima eyakusinza abeera yakusinze ye Tamale Mirundi Jr yatula nakkiriza nti alien skin yamusinga lwakuba munange yekaye wisdom tannaba kuba ate nga akkiriza naye olunaku lumu ajja kukkiriza nti omuntu gwe yeerinnyako gwe yeerijjirako si wamuzanya ate nga nkuzizaako wano waliwo ka vidiyo akatambula bannange naye bannamwe mwagazaaki abantu bannange bannamwe temukyatya abantu bakulu kwegamba mwasigalira kutya bamusabo katukarabe tweyongereyo nate. Our especially byebyo ate namuwamanga mbyewuliriddeko speech yo eri bagiyita vaawo mpitewo naye nze sibiriimu temuteeka mu bintu byammwe bannange Muzaffaru gaata amawulire agennako agaliwo kyekimotoka kirukululana munnange ekissa omukyala ekimulidde obunyamanyama bino nno nga bibadde mu katale k'ewakisekka bannange simanyi na kumanya munnange omukyala abadde ali ku boodi era nga w'omanyi munnange ennaku zino omanyi naffe abakyala twafuuka bakazi basajja nga w'omanyi munnange agenze kuyiiyako okulya jjukira bino ebiseera abaana badda ku masomero kwegamba bba abazadde ebirowoozo bibeera wala nnyo munnange gye wavudde ekimotoka kirukululana omukyala yenna ne kimulya obunyamanyama bannange mawulire gannaku gakaabya naye katusabe munaye mukama yawa ate era yajjawo katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa era amusonyiwe na byonna bambi ebyamusobako bannange amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe bannange okuba nga wavudde waka ng'oli mulamu nate bannange simanyi nakumanya bikaabya bitiisa naye ng'ekyokukola kyo tewali kyekyo gaata amazima wenkozaako eno ew'omugenzi Augustine ono nga yali pasita w'amaanyi nnyo era nga yakola nnyo puroguramu eyitibwa kalondoozi kw'otadde ne kiki olifa teweerabidde naye munnange bino ebintu oluvannyuma lw'akabanga okuyitawo era ng'abantu bakyemulugunya nga bagamba zino puroguramu zaali ntuufu oba munnange zaali mpangirire bannange ka vidiyo nkayina mu maaso wano nammwe mukeerabireko muyinza okugamba nti munnange ennimba biki kambateereko munnange ebintu byabeeranga bipange bannange katubirabe nate bitiisa naye nga ge mazima katubirabe kunyumizaako nti oli omu ku baafunanga abantu abaakolanga ebyamagero kantandikire kalondoozi yali atya kalondoozi badde sagala ennyo bigendamu ebyo tewabikola ate kati nyinza okuba ate kati bikyaliwo abyavaawo nenyini byo yavaawo kati tuyogerako ng'ebyaliwo oba oliawo kiyamba bwe binadda bwe biriba bikomyewo nga biyita mu bantu nakati neeri abakyaloza nti kalondoozi yaliyo nange bwe ndowooza kalondoozi oyo omanyi omugenzi yiga era mukama amuwa ekiwumula eky'omulembe yali musajja muyiiya nnyo so twakoma oli nga agamba nti bwe yakola tv eyo manyi muntu bw'akola nnyo engeri gy'ataasoma nga bw'akola ekintu alina okiyiiya nnyo nga kigatagata kinyuke kati bwe yakola tv n'atandika onnoonya ebiyinza okulabisa tv eyo yiyalwawo nnyo okussaako puroguramu ng'akyafumba kyekiri kye nagamba oli nti yayita ffe oba alina gwe yayitamu oyita abantu abazanyirako mu kiri ekibiina kye nagambako nti tujje tuyitandiko yiyaaki ebintu kati kalondoozi yakiina mu mutwe gwe ye nga ye n'oyo omukyala yamukolanga yakolanga akwerinnya ndyerabidde kati bo nga bakirina naye nga yeetaaga abantu abasobola okukola ki okukigatta kati abantu abasooka ddala okukola kalondoozi yali muwala na mulenzi era bwe kirina okuba ina gwa musajja na mukazi anti kalondo abo
babaleeta kwa manje ajja natugamba lo program gyo talika kalondoozi nito tagaba sobola okukola ki naye ate simmwe bebamanyi kubaka azini nti tiba obosega nti omuntu yalabiseeko mu kamera omuntu asobola osona nga jika foto alabikako nyo mu buli busikiti bwe nakunyumizaako buli obwe bingirinjiri nga ate tusobola kuddamu ate kukola ki kulabikira wano kulabika nga ina tulina kufuna abantu batali nnyo ki abatannaba kulabika nnyo kale ne bafuna babajja kaleero awo kubeera kumpi abasinganga okukola bonna bavanga kaleero awo nti ewalinga komishoni gyosobola okufuna omuntu n'omugamba n'omubuulira ekyaki kyalina okukola era ne babaleeta ne bababuulira ekyokukola training sebo kalondoozi tebatwainingiranga lunaku naku nga 3 nga muli awo bali awo bababuulira nkola kino nze ekintu kikye nawonya nti omusajja oli obwongo bwali bumwesera jengera kimugaana kwasa mmotoka eyo ne bagiwayo zonna endabirwamu ne ziika olwaki nti ekintu kye kikole ki kitambule kati kalondoozi n'abeerawo naba nga batraininga naye nga ffe jasinga okonekitinga bukonekitizi muntu loolo yo mu kalondoozi yali ki nze yange yalinga nnyo kubeera mabegeeri director nti nze ndeese n'omuwa omuntu kati gwe tolina kulabikiramu nnyo kuleeta muntu nti ono mwesiga kijja bulungi nakunoonya bifo wawe tukola ki bwe banaakolera naye banga bitambula bwe bityo naye nga mu byonna era nga bwomanyi nti ebyessente era tebibulamu nentuka nenga lwaki kino ekintu sikola ki gwalinga ofunira wa mukuleeta walingawo omukulu eyatukwasaganyanga nga yalina otuwa sente ezire gwaleese ono gwoleesa ani amusasula oli omukulu naye nga n'omukulu tamuwa direct ayisa mu ggwe ng'ate alina gwayisaamu n'alyoka amuwa kali nange oli nga amuyisaamu n'akola ki n'ampa ng'omuntu oba musasula nga sente meka omuzanyi ekituufu twabitegera luvannyuma nti omuntu bamuwanga sere nyingi yani ng'emitwalo aga nyingi okusinziira omuntu gwagenda ozanya obuzanyo oli ka sekendisi bakuwa 2 naye ng'ate bwe zituukirako ate ye ng'omuzanyi afuna egi omuzanyi ng'afuna 2 nga bamuba 0 namba ng'afuna 2 naye ate nga kyayitamu kinene mwana okukuba kwe nalaba ati byonna ng'obigumira kaakati tugezeemu omuntu omusanze kaleeru geze bakozesanga nnyo abali aido abatalina nnyo mirimu kale omuntu omugengera kuwa emitwalo 2 ogenda kukola omuzanyire omuzanyire kano olabikire ne ku TV